Nkwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Nanteza Juliet nga tuyingiridde akaseera ak'enkuba. Enkuba eno tugisuubira okubaamu okubwatuka okw'eggulu ssaako ne laddu. Awo nno twongera okukubiriza okwewala ebifo ebyo ebiyinza okuviiramu okubwa laddu okugeza okweggama wansi w'emiti. Bwe tutunya ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira okubeera olunaku olw'enkya mu nsozi ez'Ekabale okudda eyo mu bitundu eby'eggwanjuba tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Olwo ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono yo akasana tukasuubira okwememulira ddala, ate ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba okudda masekkati tusuubira enkuba okutonnya, ng'era enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebitundu ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale nabyo tubisuubira okufunayo enkuba. Ebbugumu mu bukiikakkono ssaako ne Kasese tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Kampala ssaako n'Emirano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 28. Olwo yo mu nsozi ez'Ekabale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 25. Gwasuubira okutambulako mu bibuga eby'ebunaayira Nairobi, Dubai, New York awamu ne mu London akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu, wabula nga yo mu Dubai ebbugumu tulisuubira okutuukako degrees 40. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba, beera bulungi.